Biye bive wa Bobi Wine sibirungi nakamu byali maziga merere anti yafuna omukyalo omulala ebweru bannake obutambi mbuyina mumaaso ate Jennifer Furufiga naye talubuzeemu Arthur Kayima naye muyina mumaaso awo yuno omwana mulwezi yate ebisiyaga abiri akyere bannake mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo ye munnange omukulu Muhammad Nsereko bw'ati ate munnange bw'ajja mwana muwala ku lujja ononono nga haki namba 3 naye maama ng'afunye embooko y'omuwala bannange kiwala kito petipeti oba oyinamu akasente ate munnange bye bibeera birina okubeerawo ye maama Museveni bannange naye ku mukolo wali wonna abaddeyo ku mukolo gwa Muhammad Nsereko naye maama kaakatabo omukalaba akayombesezza abantu akepeegi 10 kasomedde emyaka n'emyaka bannange ono ye maama Fangoni Forest agenda kubalumiza ddala waliwo n'omutwe ate ng'ekyokola kyo temuyina waliwo nambitiibwa ate ye Sister Kayima bannange omanyi agira n'abulirira ndowooza obufumbo bwo bumuwuubira ddala kyako omusajja munnange oba ebintu ebimu abimuggana naye muyina maaso wano mu kavidiyo ayina kyatugamba katini katukirabe tweyongera ye nga mukyali bangi bulala bamikwano abalungi bamidibo baakuno abaabulwako atwala obulungi bw'abasalira bwereere nze mbadde mbuuza nti mukyalinawo ku bifo anti nkomyewo bagamba wova toyombye oteranga nodda atudde mu gufo gwange ke kadde ogwamuke saawa yakudda ku mudaala ababuulidde munnange temwekwasiriza naye maama y'obufumbo bumuwuubira ddala wali wonna ate wenkuze eno ewa Bobi Wine oba principal munnange tumanyi bulungi nnyo leero nekisibye wuwe gabadde masanyu meerere munnange era nga asikaaliwo oli gwe baanyiga ebya wansi munnange ono yayogeza mukyala we olunyarwanda olwayombesa Furufiga mu munnange omukyala asimanya munnamawanga biki ate munnange mulowooza tafunye diploma naye munnange oba abantu b'ensi baagala ki ate abantu bo bajjemu kuyomba munnaye bagambye Bobi Wine biki byokola bannaye kugamba oba abantu mwagala kyefu kimwalibadde musanyuka omusajja omulungi omusajja alina omutima omulungi bo ne baasikala abasomerewo abaweerera ne beetuusa ku ebyo ebirungi byebabeera baagala kyokka ate bo bajjemu kuyomba naye bantu mmwe kiki obutasiima bwaki lwaki muyina omutima ogutategeereka bannange era nga mu maaso wano nina akatambi nammwe ate kyetaagisa nga mukeerabiddeko mu butuufu bwako ate tweyongereyo n'agaleero ate mulowooza asikali wa Bobi Wine tayambadde diguli ono kubamanya obusolo ayogeza Babi olunyarwanda diguli ajambadde ate kati Bobi Wine nyongedde okwagala ng'oli musajja mulungi webale kuyamba abantu ng'abo oli musajja wa ddala naye ekizibu okola nnyo mistakes tukugamba kola kino okola kino ntukola kino ntukola kino kwegamba obuzaabuza enfaayo genda ku layini tugobe muzeyi genda ku layini kyenkusaba kyokka tereera olabe bwe tunaagoba Museveni ng'oli musajja mulungi ddala asikala yambadde diguli oba yambadde diploma abakola obwo bambala diguli naye ate abali mu kkomera tonabakubajja ekibalama kyabuzi twagala kibalama ate nawe tusuubira okuba nti omanyi kibalama gyali omanyi byokola mukola ebintu tugambe Museveni naawe mutubanja kibalama nawe tukubanja ssebo naye webale nnyo tukuyozaayozamu webale kusomesa omwana oyo ddala muli balungi muli baakabi tubaagadde mukama baweereza omukisa banange ndi musanyufu biti gaataagali mu nkuubo kigambibwa nti munnange ye Babi baamuzaako dda kyokka ng'omuntu eyamulyamu olukwe mu mukwano gwe nfanfe era ng'ono omukyala tewali ffenna ndowooza tewali muntu atamumanyi Patricia Sewungu ate mulowooza munnange teyeddiza Bobi Wine munnange yeefuula nti afaayo nnyo munnange ye nkugamba ye muswago mwali wona naye munnaye kati simanyi nakumanya kubona omukyala mukwano gwa Babi nfanfe kuba yalwalawo obulwadde obwali bugenda okumpi okumujja mu bulamu bw'ensi eno mukazi wattu yalinnya butereevu n'agenda ebwira akole ki ajjanjaba ono omukyala so nga munnange ajjanjaba mujjawe kati oba omuntu yeesigaani bannange naye abantu kiki ennyo lwaki bannange mwagala okutakula abantu be musanze nga bali bulungi obutambi bubuno obumulumiriza weefuula wano omukwano gwa Babi naye ng'omuliira munda ng'ensoli mambwa ggwe gw'olina ky'oŋŋamba ggwe kasakazi gw'olina omutima omubi wano walwala wano nga nabaana yeemaze okuvunda endwadde z'obukaba zimaze okuvunza n'abaana ne bagijjamu mukazi wattu yava e Uganda najja n'akulaba akulaga omukwano naye nga tamanyi nti n'omuntu gw'alaga omukwano yanyeenya omusingi gwe yakwanira bbaawe abasajja ye yeebaka ne bbaawe
kakazi gwe ino omutima omubi ate we wavuma segirinya mu bulwadde ne mutandika okupostinga videos eggwe n'oyo kojja omusiru n'oyo ekobete ne mupostinga videos mu bulwadde nga mugyeyo videos enkadde ze Kenya mbunga ali enkoko nategeera nti muntu gwe oli mubi kati weefuula gwe ayagala bana Uganda olimba tulageeyo bojjeeyo naffe tukulaga abaffe kubanga for us we defend and make sure we get results gwe tulaga okujjako okuleekaanira ku Facebook for likes oyagala kunfuula content oli sure kakazi gwe oli kabi ensi tekumanyi naye oli muntu mubi we nategeerera awo segirinya ne mumujja ne muddwaliro nga tannaba kutereera kyova olaba nga ali ku ndiri singa segirinya yasigalayo singa temwamuteekako propaganda oyo omusajja oyo teyandibadde mweyombeera wallahi ne bantu mwe muli babi kati oli wano jjo omanyira nze mb'omanja kibalama nga nze abange the people I advocate for bavaayo gwe bibyamwe bibeera bya likes omanja otya kibalama gwe simwe mwagamba nti nno ki nti ali Canada mu kampi tebagamba nti ali Canada kati muteekawo mbeera kutambuza kintu kyammwe tebagamba nti ali Canada mulowooza buli omu musiru mulowooza buli omu musiru mwegase n'obwo obukolwa bwammwe nti nno mumanyire ate obukolwa bujje mpola kubanga obwo obupeegi bwabwe bwonja bujjawo bujja ne reports gye ziri nga watta omwana wo okitegeera gwe olina ky'oŋŋamba nze nkuzizza abaana bange naye gwe n'ababa ababiri be wazaala be wasobola okutereka va ku ziri embuto ze wajjamu tewasobola bataata baabwe bakuze ne bataata baabwe this is how you can see how irresponsible omuntu bw'ali tewasobola kuno ku UK with all the opportunities you could not even look after your kids gwe obeereko ky'ogamba nze honey oli wafu we are not the same class tetuli mu ebyo naawe olosho gwe olosho simanyi ashawo kobokobo naawe ojja ommanyiire nze nzawo siri awo nga bwe nakugambye siri bali bootiisatiisa batalina mpapula siri bali bootiisatiisa abeewaayo ku basiyazi siri bali bootiisatiisa abali ku kamwanyi siri bali bootiisatiisa abakanso I'm a different kind of breed you learn you're gonna learn you're going to learn to mind your business gwe wansosonkereza kati I'm here wansosonkereza ngolooza nali sikulaba kati nzize now you're reacting you're papal up and down teweebase nakwebaka bangambye teweebase wansiibyeko wansuzeeko what is the big deal nze nkulembera ensi babateekawo mu buddiise mwe mulira ddala ssente za Museveni mwe ba state agents kubanga muliwo kuwuddiisa nakusiga bulimba because you don't want to tell the people the proper strategy temubeerangako ku mazima anyways yeyo doozi esooka damu njasamire nkongere ey'okubiri nze am here anti olowooza ndi bali b'omanyiira ate ono ow'ekibala ali ready to come out ow'ekibala kya Seven Sisters eyo gye weggalira ne mwe nabadde neesonyi yakakalabanda nabadde neesonyi yakakalabanda kano naye mpulidde nti no kammanja kibalama bannange nafuuka ddi Museveni nafuuka ddi Museveni kambuuze baswiri kati nze Museveni nze gobanja kibalama kakalamanda gwe bakugambye when you see my face efaanana ne ya Museveni nze nkulembera nze nkalakata Uganda wabula bannaye bantu mwe muwuddisiza ensi nakugambye nti ene wange jangu mpolambwa gwe you didn't listen you did not take advice gwe kisirusiru gwenze sinze nakusonkereza gwe wansonkereza ze nali sikumanyi naga gatu go nali sigalaba because you don't have any relevance when it comes to me or any information kubanga otimba bulimba struggle yeri mu likes bwe nabalo kubuuka I don't care what you post naye togenda postinga bulimba kati obusungu bukuluma olwokubanga walabise ku video gye wadde wesiba ku muhozi mbuno yeye nga wesibye nti no Toyota banze nzeyire ng'obayita muhozi bakugambyeko nti no abantu bwe baba ba Luganda obanga they have some sort of relation baba bebamu baba bebamu kati tugambe nawe baganda bo bonna mwe baamu you do the same kind of nonsense byokola gwe
mwefuula abategeerera buli omu mwefuula nti nno mwatuuka watuuka wakunze ompita nti nno nze ndi baby ku Facebook just because nti nno nakajja ku Facebook it doesn't make you better than me honey gundi bane yenga tulabye ne ba S2 dropouts gwe you are S2 dropouts I'm a graduate toyina kyongamba kiki kyongamba ate awo wetutuuse munnange bikyali byambumbu munnange nga namwe ate mbyewuliddeko ne kati webibanga bituufu kati olwo omuntu abeera yeesigangaani bannange omuntu yeesigaani obutuufu bannange byebyo ate ebiva sayidi ezeeyo munnaye mbu yamuyiga yamukubiranga omusajja gyange ewe ujjanga okola ekiso munnaye nga ye buli waagenda yeggala namukadde ate kale ge mawulire agaliwo bannange ate mulowooza ayagala okufuuka kabaka pressure 24/7 munnange mulowooza simuli wa bisiyaga oh my god akatambi nkayina mu maaso wano naye bannange abaana kiki butayagala kukola lwaki bannange akatambi nkayina muli wa bisiyaga nakinkuyi bannange lwaki mbyogera nga akatambi ate nkayina mu maaso wano katukalaba ate sobola okuba nga tweyongerayo mu maaso nagalero ne bannange baaba nabakozi kyamaanyi ate okola ebintu ebyobuswavu bannange akatambi kakana awedde budda pressure njoyo njagala nnyo I know that but I told you nemanyi n'omukazi nina n'abaana in fact n'abaana nakusindikirako ebifaananyi byabwe n'otakkiriza nemanyi n'omukazi n'abaana naye olemerako oyagala okujja ewange luli eri wagenda okuba essimu saa 7 zakiro mukyala wange waali ali mu buliri ne nkugamba muyina nongamba mumpe njogereko naye biki nogala ebigambo ebinene tawaali natandika okumbuuza watandika okwagala abasajja bano no ono pressure nali ndyawo nansindikira message natandika okyatikanga nange nayogera nange in fact olwo olunaku nali njala nakusindikira message naye nangamba muleke soko muleke omumanye amagezi ge naye ndaba kisuse kitegeera pressure kisuse so nze sola kwagala musajja munnange bulina kungamba nzije wuwo onsindikira address yo I can't my friend I can't nze mba njagala kulaba njagala nkulabe nga kyali nekyali nonti ate simanyi oli kalungi you are cute simanyi olabika bulungi bana simanyi biki onfaana wana ebyo bakazi be balina okumpaana sisogo omusajja you understand ni okisusa nzengezeza ku like to reach out to you many times naye weematira omuntu nakola kanti yakwagala nnyo nnyo naye nekyono kibuusa amaaso temumanyi birungi weematira ate ng'oyagala kwegamba n'obeerawo nga toli decided kevini wange wakola naye olunaku lugenda kukyalo mu by the way and I stop even trying to text you because the man nsagala kwesaba ku bantu kale nze ojja kuŋŋamba olunaku lwalituuka ewaka amangu oba lunaafuna obudde because kyeyako ekiro kyonna obeera otambula like you say kale me I'll be here you will text me Kevin oli mu studio sawa zino buli lunaku oli mu studio nga wakati oluyimba but the song is good posa nkitaddeyo ku status like we tunaba tufunire obudde tukole ne content like sound tugiteekeyo but then okyali busy so I don't know ate nze simanyi oba like I'll be available in the next few days yep nkubirako like obanga ofunye obudde ng'omaliriza byokola nkitegeera bikuwa but kyolina okukola abantu boyagala obeera balina obba feesi zayakati bwotayagala era tubawavudde tewali muntu ali busy 100%. Era buli omu creating a time for people that they value.